الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ayebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, nga Allah tumutya mu kyama ate era Allah tumutye mu lwatu. Twesibirire entanda egenda okutujja mu bulamu buno obw'ensi nga tukikakasa nti ffenna tugenda kusinkana omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Okubiriza okunywerera ku ddiini eno ey'obusiraamu n'okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atunywereza ku busiraamu buno. Omusomo gwaffe gwe tuliko ogukyagenda mu maaso, tuli ku nsonga ezikendezezza emikisa mu dduniya, nga tukyannyonnyola ensonga ekwatagana ku kuyunga Oluganda. Era omulundi ogwayita twali tunnyonnyola asbaabu qati'atu rahmi, ensonga ezikutulawo Oluganda. Ekisookera ddala Oluganda tukimanye nti okuluyunga kya bwatteeka, ate era yenna alukutulawo abazizza gwa nnaggomola, era bwe kitaabe kusaasira nnyo eri Allah, abantu bangi bagenda kulwa mu bbaliro olw'Oluganda. Ekigambo ky'Oluganda tukitwale nti kikulu nnyo okuluyunga, min jihati al-abi wa min jihati al-ummi, okuviira ddala ku sayidi ey'abamaama ne sayidi egatta bataata tuyunga Oluganda. Abantu balima okuyunga Oluganda olubakwatako, ate ne banonooza Oluganda obusiraamu lwe butaayogerako, kubanga omuntu gy'awasa olwo si Luganda lwe, wabula abaana bo be balinayo luki? Oluganda. Naye Oluganda gwe olukwatako, ate ebiseera ebimu tulagajjala ne tubeera nga tetufuddeeyo. Omulundi ogwayita twali twogera ku nsonga ezikutuddewo Oluganda, al-hasad fil akaribi, ensaalwa eri mu b'eŋŋanda. Abantu bangi babeera mu famire naye nga yahsuduuna ba'duhum ba'da, nga buli omu akwatirwa munne ensaalwa ku ebyo Allah byasitudde ku abo abamu mu famire. Iyaaka wal hasad, bw'obeeranga mu b'eŋŋanda zo weewale okubakwatirwa ensaalwa, wabula beeranga nnyo musanyufu okulaba nga ab'eŋŋanda zo Allah subhanahu wa ta'ala abasitula amadaala. Naye ensaalwa nnyingi nnyo mu bantu b'effamire, ebaleetedde okulogaŋŋana, ebaleetedde buli omu okwogerera munne amafuukuule. Oli bw'alaba abaana ba muganda we nga basomye nnyo, ng'afuna akasajja ku mutima. Bw'alaba baganda be nga balina kye bafunye bamusukkulumyeko, ng'afuna akasajja akakutte ensuuluulu ku mutima.
alhasadu ensaalwa mu famire. Famire erimu vulugu nyingi, al adawa obulabe. Kati mulaba n'abantu banva London va mu America, ab'eŋŋanda zaabwe bategeera nti bajja, abamu beegatta n'ababbi ku byalo ne babanyaga. Ategedde mwannyinaze n'eddoola oba mwana wa ssengaawe oba muganda we. Abamu beegatta n'abantu abakyamu ku byalo ne babakolako obulumbaganyi ne bababba. Kati ebyo byonna byonna ekibireeta kiki? Ensaalwa, al adaawa obulabe bw'olina ku bantu b'eŋŋanda zo. Kitwale nti Oluganda lwo kikulu okusinga ebirala. Oluvannyuma lw'Obusiraamu kakasa nti Oluganda lwo kikulu. Fuba nnyo okulaba ng'oyunga abantu ba famire yo. Twayogera tuyunga tutya abantu ba famire, ekyo twakimala. Ensonga endala ereetera okutulawo Oluganda, attakalufu azzaid. Abantu ab'eŋŋanda abamu beekaluubiriza ekisusse. Mimma yaj'alu al aqarib la yahrusuuna ala almaji ila dhalika alshakhs. Omuntu buli yeekaluubiriza n'asukka n'ayitawo. Mugenda okulaba abantu b'eŋŋanda abamu nga tebaagala kulambula muntu oyo olw'okwekaluubiriza oluusi okubeera mu bantu ba famire abamu. N'olw'ensonga eyo bw'obeera mu bantu b'eŋŋanda zo, gezaako okulaba nga teweekaluubiriza kisusse. Oluusi oyagala kuyita baŋŋanda zo, oyagala kutta nte ate z'otalina. Oluusi oyagala kulambula abantu ba famire yo, oyagala kgenda nga weevuga ate ky'otalinaako busobozi. Tolaba ng'eyo takallufu. Kaakati beera mu mbeera mw'oli, manya levo yo mu famire. Nina, sirina. Ngenze neevuga, ngenze seevuga, nina okubeera mu famire. Ngenze nyambadde bulungi, sambadde bulungi, eri famire yange nina ogibeeramu. Teweekaluubiriza. Yenze bwe nnaagenda eyo naamuwaaki. Yenze bwe nnaagenda eyo tebansekerere, kagoye ke nnina kali kamu. Genda mu bantu b'effamire weetabeemu. Togezaako okwekaluubiriza. Kasitawo n'ekaluubiriza, ogenda kuleeta nga famire yo gikutulawo. Manyire embeera eriwo. Omanyire situation eriwo mu bantu ba famire. Naye teweekaluubiriza. Bantu bangi beekaluubiriza mu famire ne bafundikira nga famire bazikubye ekigwo. Bakutuddewo Oluganda. Kale attakalluf azzaid. Ensonga endala, ashukhu wal bukhul. Omululu guyitirira nnyo n'obukodo mu famire. Abantu b'effamire balina emitima egy'enjawulo. Mulimu abagabi ne mubeeramu abajjudde omululu nga gwabambala n'obukodo. Mu famire tutera kiyita bukopi. Omuntu n'ajjula obukopi ne bumwezingako, n'akyaza abantu b'eŋŋanda ze wadde okubawaako okunywa, wadde okubalaga nti asanyuse. Mulimu abantu nga bali mu famire nga tebaagala bafamire baabwe kubaliira kantu. Tataka ssente. Waliwo nsonga nnene eri mu famire naye nga ye tasobola kukwata wadde ekikumi. Ogwo guba mululu na bukodo na bukopi. Oluusi abamu balaba nti bwe tunaayamba gundi ajja kuva mu kizibu ekyo. Manya abantu ba famire baagala nnyo oluusi okuwulira nti gundi alina ebizibu. Bw'oba oli mu famire nga lyeri essanyu lyo, weetaaga kuyiira lukuya. Gwe okulaba nga abantu ba famire yo abali mu bizibu ly'essanyu lyo, era ogenda okulaba eŋŋambo ezitambuzibwa mu famire. Gundi wawulidde ekyamutuuseeko?
omanyi nti gundi takyalina wadde 10, omanyi nti mukazi wa gundi yanobye, omanyi nti omwana we yafunye olubuto. Eryo we libanga lyessanyu lyolina ku bantu ba famire lyo, weetaaga kuyiira lukuya kubanga oliko ekikyamu. Omuntu abeera atya nga ekimusanyusa kuwulira bantu baŋŋanda ze nga balina ebizibu. Mulimu atuuka nogga nti gundi lwalifuna ekizibu ndisala enkoko. Oyo teyeetaaga kuyiira lukuya. Naye omuntu abeera atya mu famire ng'essanyu lyalina mu b'eŋŋanda ze kuwulira nga balina mitawaana. Leka kufuuka sayyidi alqawmi nti gwe kabaka mu famire, toyagala kuwulira asituse, toyagala kuwulira afunye, oyagala kuwulira babizibu byokka, osigale nga gwe kamanda. Obukodo n'omululu n'obukopi bikutulawo Oluganda. Waliwo abantu mu famire nga balina ssente nga ne bwakwata abantu 4 buli mwaka okubagaggawaza mu famire nga Allah asazeewo asobola obbayamba. Naye olw'okuba mukodo alimu obukopi n'osanga nga ebyo byokka byokka bimugubako abantu ba famire, Allah akuwadde ssente, ekikuyisa abantu ba famire n'otabaako kyobawa, n'obaliisa ebintu ebitategeerekeka. Kati olwaleero emirembe gigenda gikyuka, naye n'okyaza banno obusobozi obulina, bonna n'obajjuza kitalo gwe basobola okugula ewaabwe. Balage essanyu, baliise bulungi, wejjeemu obukopi. Obukopi bukutulawo Oluganda. Bagenda oga nti newoogende wa Ahmada tasobola kusanyukira wadde okuwa ekikopo ky'obutunda, wadde okuwa akagiraasi. Obwo bukopi. Mulimu naddala ab'eŋŋanda nga balinaaniganye, luusi bali ku kyalo kimu, n'alaba bulabi bantu ba ŋŋanda ze akyabya oluku mu kibanja. Aga nti Mutebi ayise wano n'oluku alugye mu kibanja kyo ng'agenda paka mu maka ge, n'amuga oluku lw'oleese wano ndwagala. Oyo si mukopi? Waliwo abantu nga bakopi mu famire, nga bakopi bimaana alkalima, bawansi nnyo mu bukopi. Okuwulira obuulizi nti muganda we awanudde ffene mu kibanja kye amuyigga, n'akubira n'akulira ekika, gundi atandise okunjooga, yewanudde ffene mu kibanja kyange nga tafunye lukusa, simanyi kyanjagaza. Eyo yokka nebeera taabu mu famire. Obwo buba bukopi. Abantu abali wano nga muli mu famire nga Allah akusitudde mu madaala, mwejjeemu obukopi, mwejjeemu omululu, mwejjeemu obukodo. Kyaza baganda bo basanyukire, baliise ku ekyo ky'olinako obusobozi. Naye mulimu abantu nga tebaagala baliira kaabwe, tavaako wadde 10. Mu famire mulimu omulwadde, bannaye tuyambagane, buli omu alinayo 5, buli omu alinayo 1,000, naye ng'omusajja alina ssente empitirivu ng'ayinza n'okugamba nti oyo treatment ye ngisobola. Ng'era abantu bamala kunoonya na wabbali, bagende nti ani anaayogerako ne Bwana Rajabu, muganda waafa avundira mu nnyumba, naye nga banoonya na wabbali. B'okolagana nabo mu bitongole mwogereko naye mumulage nti muganda waali bubi. Bannaye famire kikulu, naye ebyo byonna ekibireeta bantu senga bafuna ebitendo 3. Senga mu famire obeera n'ebitendo 3 oba muzibu nnyo: obukopi, omululu n'obukodo, nga n'ekikwata akati waggulu ye shiriki. Ebyo senga bina bikwekuŋŋaanyizaako, ojja kubeera muzibu nnyo mu famire. Era mwe mujja okuvaako entalo ensikire, kubanga ezo empisa envundu abantu mu famire mwe batambulira. Kulogaŋŋana, bukopi, bukodo, mululu. Era omululu gumuleeta ne baba mugabidde bya busika
akayanira ebyabaki ebyabanne tamatira ono taata yampaawo ono taata yafa agambye ni nyumba yange kubanga bambi obukopi bwamwambala omululu gwamwambala beera n'abantu ba famireyo bw'oba ofunye ku ssente beera ng'obaliisa endiisa esaanira bagabire ku ebyo byolaba nga ddala bisaana kola emikolo egy'enjawulo akiika bayite mubeere nabo mu ssanyu obeere nabo mu nnaku omuntu yenna mu duniya muno azitowa famire oluvannyuma lw'obusiraamu azitowa bantu baŋŋanda ze temulabanga abantu bonna bajja ku mikolo niwe kubulako ab'eŋŋanda ze abantu bagenda beebuuza baganda be bebaani nga sirabanga ku baganda be omuntu yenna kimanye nti mu nsi muno oluvannyuma lw'obusiraamu ozitowa abantu baŋŋanda zo naye n'okola omukolo ne kubulako ab'eŋŋanda zo kubanga eri eno opepeya n'abagagga baganda bo balaba abamu bakuswaza ba wansi tebalina mirimu gye bafunire basobole okutuukagana naawe mu makinge naye omuntu yenna azitowa famire tazitowa mikwano egyo emikwano gyo gyolaba egyo gyokola nabyo mu bitongole ebyenjawulo tegigenda nakufuna budde bukuteeka wansi mu kabuli bafamireyo era be balironda abo boolaba boonyoomanyoma abawansi be balina obudde obukka wansi mu kabuli kati batwale nga kikulu naye bano bamaneja director simanyi CEO simanyi bwe tukola ki abo tebalina budde bugenda kukka wansi awo famireyo mubagenda okukka wansi mwe muli baganda b'omufu bw'obadde tolabawo bw'obadde tomanyi nga kikulu mutwale famire nti kikulu era okimanye nti obuzito bwo oluvannyuma lw'obusiraamu ozitowa ki famire omuntu azitowa famire yenyumiriza mu baŋŋanda ze nina famire nina baganda bange oyo gwolabye muganda wange nina senga wange nina taata wange ali gindi omuntu azitowa baŋŋanda so omuntu azitowa ba mikwano gye n'olw'ensonga eyo baganda bange mutegeere ekigambo kya famire nti famire oluganda lwe tuvaamu kikulu leka kubeera mu duniya muno weefuula ekitalo ku bantu b'effamire ensonga endala ereetera famire okubeera ng'esasikawo ŋŋende ku mpisa ezigobererwa mu bantu b'eŋŋanda ekisemberayo ddala mu nsonga ezikutulawo famire asharakatu lmabuniya ala almujamala baina al aqarib okwegatta okusheyalinga ebyenfuna ebizimbiddwa ala almujamala ku kukwenyakwenya wakati w'ab'eŋŋanda bantu bagenda awo ne badda mu kusheyalinga baguze ettaka naye nga beekwenyakwenya tebasobola kubeera babiri obusiraamu butugamba ki ku bantu b'eŋŋanda obutalinaanagana naye mukoze bizinesi kampuni yiyo ogasseemu ab'eŋŋanda naye nga kampuni eyo mabuniyatun ala almujamala teyimiriddeewo ddala ku musingi ddala tuli ba Luganda wabula mujamala ekiddirira ki kuba kwawukana mugenda okulaba ono alina omukazi w'akajuyisi muzibu nnyo ayingira buli kimu awa oda kubanga amanyi bbaawe alinamu sheya kivaamu ng'atandika okuwa ebiragiro kivaamu Luganda kukola ki okutukawo akati mwewale nnyo okusheyalinga beera ne kampuni nti yo yungamu buyunzi baŋŋanda zo bakolemu so si kusheyalinga kusheyalinga kira kitegeeza buli omu alinamu sheya alinamu amaanyi kati gwe osobola otya okwogera nga weegatta ne muganda oluusi ye mukuluwo n'omuwa amagezi n'omuwabula so bwebeera yiyo osobola okuyimirirawo okozesa baluganda lwo nobaga obuvunaanyizibwa bwenkuwadde ABCD naye abantu bagenda ne bafuna kampuni ne basheyalinga ekivaamu bafundikira baawukanye bubi nnyo awo ekiddirira gaba malogo kwesindikagana matalo n'olw'ensonga eyo asharaka almabniyatun ala almujamala baina al aqarib
muleke kukwenya nti mulina shares mukola mu business n'ab'eŋŋanda zo. Ab'eŋŋanda zo bagatte mu bugasi nga bakozi. Tulabye abantu bangi abatandika nga ba Luganda nti balina shares mu kampuni naye ebiddirira ebigambo ebiri awo biyitirivu. Wabeerawo ayagala asaitara, okusukkuluma ku banne, okulaba nga ye super power. Waliwo ajja okulaga nti nze naleeta ekisinga obunene, waliwo ajja okulaga nti nze naleeta ekirowoozo. Kubanga buli onoomugamba nti alinamu share ajja kwogera naye nga nannyini. Kati ebyo bivuddeko obuzibu bunene. Era ogenda okulaba olyaga nti no, okuva n'olwaleero wano nze ninawo obuyinza. Bwe taddayo n'abawo ebiragiro. Ki ekireese ebyo? Kubanga abooluganda basharinga mu bizinesi, basharinga mu kampuni, basharinga mu kutongozaawo ekintu kyonna. Okwegatta okwo kwe mwegattamu kulimu obulabe. Era mulimu abantu nga ddala Allah abataddewo bali mu famire, naye nga Allah oluusi ayisiza ku mukadde waabwe akyali omulamu, ng'oluusi yabawumbawumba n'abakubiriza n'abakumaakuma, naye nga babakuba oluusi nga bazadde baabwe tebaliiwo, buli omu teyalirabye munne mu maaso. Olw'akabenje akanene ennyo akali mu b'eŋŋanda, naye ng'ekikavaamu kiki? Asharakatul mabniya ala almujamala bayina al akarib. Senga muneefuulafuula nti mutaddewo kampuni, mulina share, mulina bizinesi, mugisharingamu, ebyo bizibu. Kyentegeeza wano, bw'obanga otandika bizinesi yonna gitandike nga ggwe, oteekemu ab'eŋŋanda zo nga bakolamu bukozi, sobole okubawa ku ssente. Naye bwe tunaagamba nti buli omu aleete share, buli omu ayagala alaga obuyinza, mukazi we ali eri amuwaga n'abaana, bamuga nti ekyo kintu kya taata, ate ne bali bagamba nti ekyo kintu kya taata. Gwena okulaba abakazi abamu balina powers oluusi ezisukkuluma ku musajja. Era kyova olaba kyakabenje nnyo omuntu okubeera mu maka ng'omukyala yasinga amaanyi ku musajja. Ekyo kyakabenje. Era bw'obeeranga mu famire ng'oli mu maka, gezaako nnyo bwe kisoboka okulaba nga gw'osukkuluma ku mukyala ku biragiro ne mu kusalawo. Naye bw'onokkiriza omukyala akusalirewo, kubanga ajja natuuka okusalirawo nti ono saagalawo ba Luganda lwe, ate naawe owulirizewo era ogonde, sikulaba yeeyo, togenda ku mukolo gwoyo, tatwagala, yatuloga, kubanga yakusalirawo. Ekyo kyakabenje nnyo okulaba ng'oli mu famire naye ng'omukyala gw'olina yakuwa oda kwotambuliza famire yo. Ogwo omukolo sigukulabako haji. N'omugabo bw'otyo bw'ogambye madamu nti kale abo batuloga, abo tebatwagala, tojjukira luli yatusekerera nnyo. Ebyo kasita ofuna omukyala afaanana bw'atyo, gw'oli mu buzibu, oli mu ddenja. N'olw'ensonga eyo asharakatul mabniya ala almujamala bayina al akarib. Era ano wenjagala n'okutwalira ddala nga nva ku nsonga eno nti ne bwe tubeera mu bufumbo, mwewale nnyo okusharinga bizinesi ne mukyalawo. Kusharinga naye oti abeere neyiye, naawe beera neyiyo. N'ebino ebyokusharinga buli omu ayagala alage powers. Kati senga mutuuka ne mwawukana, neewuunya abantu abesharinga mu kuzimba ennyumba nga bagizimba babiri, omwami n'omusajja. Senga mwawukana nga muga nti nze ntwalako mabaati, kubanga mulimu abantu abaawukana bubi nnyo, bubi nnyo. Nyumba ne bagibambula, bozikoota ne bazitema wansi ne bazijjawo. So bw'obeera nga ennyumba yiyo, poloti gwe wagigula, gwe wazimba ennyumba, n'oleetamu maadamu muleke abeere ne bizinesi ye. Abakyala mubeere ne bizinesi zammwe ezeyawudde ku z'abaami. Kyakabenje nnyo okugatta n'omwami wo bizinesi n'aleeta ssente nga naawe oleeta. Sooka Allah asobola omujjulula. Ab'eŋŋanda bajja kusuubira nti ebintu bya mutabani waabwe, bya muganda waabwe. Tojja kubanyumiza nti ninamu shares. Naawe
bwoti omusajja senga omukyalawo Allah anaamujjulula nga gwe okyali mulamu, abeewaabwe bajja kutegeera nti bizinesi eno yaabwe, ate gwe obagamba nange naleeta ssente. Kola ebibyo, beera omusajja ayeetengeredde mu bizinesi. Gw'olabirira omukyala, mukyala muleke abeere ne ssente ze, abeere n'emmaali ye, sheyazi. Ate era muleme kuleeta na lugezigezi ku bakyala, nga bwe ntera obbawulira ennaku zino. Mbw alina okutegeeza ssente zaafuna buli kanaku. Ozikozesa eki? Etali bizinesi ozaagaza ki? Nalabye ne ku TV nga bakitaddeko n'omutwe mulamba nti ddala kisaana omusajja okubuuliranga omukyala okubuuliranga bbaawe ssente zaafuna. Mwagala kubba bakyala, kubanga oba toyagala kumubba ozaagaza ki? Bw'aba alina bizinesi ye muleke, naye muleke kumunyigiriza akubuulire. Gw'omubuulira z'ofuna ennyingi zaayo gimutegeeza, ssente zize. Bwakkiriza n'akuwaako kyakuwadde kakuwe mu buki? Mu bulungi. Naye so siteeka nti alina kukubuulira omwezi guno bansasudde, kati banteereddeyo ku akawunti, kati nafunye. Kujjawo ng'oyagala kubba, naye oba toyagala kumubba, mulekere emiki emirembe gye. Kindeesezza ekyo kiki? Almusharaka, okusheyalinga kuvaamu ebizibu biki bingi, hatta ne mu famire, hatta n'ab'eŋŋanda kasita babeera nti abantu basheyalinga mu byenfuna, mu bizinesi ng'abooluganda. Ebizibu ebiri awo bingi, era n'abamu babikombye nako, abamu bibatuusiza walala, abamu batuuse n'okubeera nti basuula bannaabwe eddalu, abamu n'okwagala bannaabwe baffe beddize eki? Beddize bizinesi ezo bazisigalemu, kubanga buli omu alimba mukyala we n'abaana be nti awo wange, eyo bizinesi yange. Ate n'oli agamba abaana be ne mukyala we nti ekyo ekintu kyange. Ketulabanga mulimu obuzibu bunene. Beera ne bizinesi yo eri separate eyeetongodde, abooluganda bayingizemu buyingiza, bakole era obasasule, okolagane nabo mu bulungi. Nga tumaze okutunuulira asbaabu qati'atu rahmi, ezimu ku nsonga zesobola kumalayo ezikutula famire, njagala olwaleero twogere al adab, ku mpisa, wal umuru allati yambagi sulukuha maa al akarib. Empisa n'enneeyisa abantu b'oluganda ze bateekeddwa okugoberera. Mulimu abantu betuwangaala nabo mu mpisa, manya mu famire, ng'ekizibu kyabwe ekibasumbuwa discipline, butaba na mpisa. Omuntu yenna ng'oli mu baaluganda lwo, gezaako okweyisa obulungi, beera n'empisa ennungi. Mu bimu ebisumbuwa abantu ba famire, mpisa. N'olaba omwana ng'avuma kitaawe, avuma muganda wa kitaawe, avuma mukulu we, ayisa mu baganda b'amaaso, ebigambo byayogeranga bya busagwa, kiva ku discipline. Kubanga omuntu lwabeera n'empisa amanya mukulu we, n'amanya bakadde be, n'amanya abamusingako. Kati atalina mpisa, kizibu nnyo okutegeera ani amusingako, kizibu nnyo okutegeera wa wenkoma nga sirina mpisa. Empisa mu famire kikulu, ekyo mukitwale nga kikulu. Empisa mu famire kikulu. Ekikuvumisa sengaawo n'omuwongola, n'omulangira n'ebintu by'otaalabako, by'otamanyi, by'ozza owulira obuwulizi, n'oyisa amaaso mu kitaawo, mu bakulu bo, nga tobalabawo. That is lack of discipline. Omuntu senga alaakinga empisa mu famire, era ebisumbuwa abantu abamu mu famire empisa. Genda okulaba tuli muntu ali mu famire talina mpisa, amala googera ebitemaatema mu famire, ebyawulamu, tasengejja, tayawula, yayogera bwogezi. Lack of discipline. Kasita empisa zinaatubula mu famire, bw'obeera n'ab'eŋŋanda bo, beera n'empisa.
awadde wokyadde wa muganda wo ate funawo okoma lyogenda okulaba abantu abamu olw'okubula empisa tukyadde wa muganda waffe oba wa mukulu waffe oba muganda waffe atuyise omuntu ng'asusse waakoma agenze mu bisenge yeebase ku buliri yejjulidde emmere naddala bannyinaffe awo bayitawo nnyo agenda najja oluusi awaka asanzeewo mulamu we mukyalawo n'ayitawo ayagala amuwa emmere ku sipiidi yejjulire bino ebintu bya muganda waffe bijjamu buzi najjula neyeefukira obutunda ekyo kitegeeza butaba na kiki wokyadde wadde wa muganda wobeera ne disipulini toyitawo manya nti ono muganda wo naye ate oli mugenyi kubanga awo siwawo neffe tugenda netukozesa obuyinza n'okukozesa oluganda lwe tulina ne tujooga kano akaana kakuze wano jjo n'onyooma lwekyo kakuze jjo naye kalina kye kakusinga bwatyo allah bw'asukkulumya abalala kuba ki ku balala naye empisa zitubulamu mu famire oluusi tetumanyi kusaba baganda baffe kubabuulira bizibu byaffe tusaba tubadala temunyambye temwagala kunyamba mwefudde abalina ennyo sente temugambwako iye gwe bonaakuyamba batya afaanana bw'ati owa takabburu omukyafu w'empisa atalina kawoowo mu bigambo ezo sente ze mulina saawa yonna zibaggwako naffe tekwali kwagala kwaffe mutulozeeroze sente zaali badde zaffe baazibajjako nga muli luddawa obwebafu bwammwe bubasumbuwa baazibajjako ebyo abantu babyogera mu famire alaba banne allah abasukkulumiza ate aboogerera bifu ebitaliiyo ebyo bigambo biragira ddala obukyafu bw'empisa n'obukyafu bw'omuki bw'omutima akali baganda bange empisa kikulu tugoberera mpisa ki era tweyisa tutya mu famire ekisookera ddala istihdaalu fadlu sila buli omu amanye obulungi obuli mu kuyunga oluganda ekyo senga tunaakimanya nti mu kuyunga oluganda mulimu obulungi omuntu ajja kuba mukakkamu ekyo kimanye nti okuyunga oluganda mulimu obuki lwaki ozunza ebigambo ebyawula mu famire senga oba omanye obulungi obuli mu kuyunga oluganda era lwaki ogamba munno nti gundi yakuloga gundi takwagaliza nabadde ewa gundi n'akwogerako ekigambo nga ddala omanye obulungi obuli mu kuyunga oluganda istihdar fadlu sila nti alina okumanya obulungi obuli mu kuyunga oluganda wa kubhu lkatiya era n'amanya n'akabenje akali mu kutulawo oluganda bwe siiziike kino kigenda kulabika bubi eri baganda bange kijja kulabika bubi eri famire kaneerekereze byonna byendiko bakuwadde omulimu obadde n'eddiiru mu famire yo muguddemu ensasagge genda ng'otunuulira obubi obuyinza okuddira banantunuulira bati naye mwe temuwuliramu nsonyi n'ofiirwa muganda oli mu kibuga n'obusobozi obugenda okuziika obulina n'otagenda n'ogaa nja kukubagiza ne weetuusa awo n'okulembeza enkola y'abaganda nti buli yenna azza okukubagiza asooka kukuba mulanga oba oyingira olujja n'okuba omulanga omunene ne bagaa kiki saasobola kuziika wala ekitalo twafiirwa mukulu waffe oyo senga waffe oyo abadde mpagiruwaga bw'aba yali mpagiruwaga lwaki tewaziika njagala twebeereremu olina obusobozi oli mu kibuga ng'olwokuba olwaleero ssebo bakuwadde omukolo owulira yusufu kajuise gwoli swahaba wange nja kukugerezaako bakuwadde omukolo nti ogenda kubeera bize naye nga mufiiriddwa ewammwe nogaabo nja bakubagiza omaze okukola okusolooza bulungi ssente zo
n'oyolekera ekyalo oba oyingira bwoti awaka n'okuba omulanga oluusi ne banne ennaku bagenda bagyerabira laba bwobazza muki mu nnaku mu maziga mundaga wali entaana bamuziiseewa lwaki tewazze walize sanga gwe walibadde nakka muki mu kabuli bannaye tumanye obulungi bw'okuyunga Oluganda era tumanye n'akabenje akabi akali mu nsonga ezikutulawo oluki bwe biba bigambo nga gwe bizunza mu famire weekomeko bwe bubanga bulogo bwe bukusumbuwa mu famire va mu bulogo bwe bubanga bushiriku bwe bukusumbuwa va mu shiriki naye mu mbeera zeteekeddwa okugoberera mu famire n'empisa istihdar fadlu sila wa kubhu lqatiya manya obulungi obuli mu kuyunga Oluganda ti Allah agenda tuyingiza ejjana kuyunga Luganda Allah aleeta baraka mu bulamu bwaffe olw'okuyunga Oluganda omuntu asobola okwogera ekigambo kimu bwe kiti nga kigenda kukutulawo famire ye emyaka n'emiki n'emyaka nga n'abazzukulu bagenda kisikira nga n'abaana bagenda kusikira kigambo ekyo ekyajja mu famire naye ng'omuntu omu bw'ati yakireeta ate njagala okubategeeza teriyo muntu wano alina famire okujjako nga buli mu famire mwoli mulimu omuntu kajiiko nattabula olabye nnyo kubanga gwe kajiiko nattabula mu famire muva olabye nnyo oluusi bayisa olukiiko lwakumanyagana ozze n'abaana bo ne bakutuuza mu bigambo nga n'abaana bo balaba naga oyo nga n'abaana bo batudde wali oluusi bali mu mimwanyi ne bakusitusa ne bagamba oyo ye yakola kino ye yagamba bwati ne bwati tufunemu ensonyi naye olabye nnyo okubanga gwe oli mu famire nga gwe ovaako buli ekijja gwe nga buli ekijja gwe nga buli kyonna awali ensasagga eyawula mu famire obeeramu wallahi olabye twebuulirire mu bisobola otubuulira bingi bw'oba tosobodde kutegeera bulungi bwakuyunga Luganda weebuulire ne baganda baabo be baziisaawo ku bijja nti baagenda nange saawa yonna nkola ki ngenda waliwo wano ali mu famire ng'ewaabwe temulina bijja nga mwe temuziikangako nga mwe temufiirwa baganda bammwe basenga abo tebafangako bataata baabato tebafangako nga mwe ekijja ekyammwe kikalu mweyagala okuba n'obuwangaazi obwo waliwo akirina nga ye ali mu famire bbe waabwe tebaziikangako naga Allah tuwadde omukisa ewaffe tewaliyo wadde mayiti abo bokka batusobola okutuwa ekyokwebuulirira abo be tuze tuziika mu famire ne bagamba baba gundi afudde taata gundi afudde maama gundi afudde omwana wa gundi ebyo byokka bisobola otubuulirira n'olw'ensonga eyo twebeereremu mu nsonga za famire ensonga endala empisa endala gye tuteekeddwa okugoberera al isti'anatu billah ala sila Oluganda luzibu mu bimu ebizibu bye tulina mu nsi muno Luganda kubanga omuntu alina ebizibu biringa bina mu bulamu bwe ekizibu ekisookera ddala gwe kennyini gwe kizibu mu buzibu bwonna obukusumbuwa mu dduniya gwe kizibu mulimu abantu nga buli kyafunye akinyumya musajja amwogereza n'atandika omumunyumya gundi nno okimanya njogereza munene gwe kizibu buli kofunye akalungi gwe kizibu amazambi ge weetisse gwe kizibu mu bizibu ebiri mu dduniya gwe kizibu ekisookera ddala ekyo bw'ona okimanya n'otereera ebizibu bye bigenda kukendeera ekizibu ekyokubiri kye tulina ye famire mwe tuva abantu bangi bakosebbwa nnyo lwa famire abantu basindikira bannaabwe shayatini abantu balina ensaala ku b'eŋŋanda abantu boogerera ab'eŋŋanda zaabwe ebigambo ebibi ne bituuka ne ku bantu be bitakwatako
ekizibu ekisooka gwe kizibu, ekyokubiri famire mwoli kizibu, ekyokusatu gye wawasa oba gye wafumbirwa. Gye wawasa gwe omusajja oba gye wafumbirwa gwe omukyala kizibu. Ekizibu ekisembayo be bantu betuwangaala nabo, kubanga taaba abantu betuwangaala nabo minal jinnati balimu n'amajinni. Kizibu kyakuna ekyo mu bizibu byetweŋŋanga mu duniya muno. Bantu bebatuusa ku bannaabwe ebisago. Abantu Allah asobola obbayisaako, Allah n'akusitula mu madaala. Ate Allah asobola okuyisiza ku bantu nokka n'obonaabona obulamu bwo lwabaki? Lw'abantu. Abantu Allah abayisizaako ne basitula omuntu, ate era Allah abayisizaako omuntu n'abonaabona obulamu bwe. Kati ekizibu ekisookera ddala gwe kizibu, era bw'oneezuula nti oli kizibu, ebizibu bye bigenda kukendeera. Ekyokubiri ye famire mwoli kizibu, mulimu abatakwagaliza, mulimu abakutambulira, mulimu abakusaasaanya, abataagala oba ekyo kyoli. Ekyokusatu ye famire gye wawasa oba gye wafumbirwa. Ekyokuna be bantu. Ate abo bo basukka oluvannyuma lw'ekizibu kyo. Gwe kizibu ekikwata ekyokubiri bantu. Famire ejja mu kifo kyakumeka? Kyakusatu. Bazibu nnyo abantu, kubanga oyo gw'olinaanye tomanyi kyakulowoolereza. N'otula n'omuntu mu kidaala ng'ateekateeka mmere, mwatadde obutwa n'agikuwa bulungi, naga tulabagane enkya, naye ng'akimanyi ogenda kufa. Abo bantu abo sheekhe, n'akuyita bulungi ku mukolo, n'akuwa ne kaadi nga kwategekedde ebigenda okukukosa obulamu bwo bwonna. Ku mukolo ng'akuwadde ne kaadi, tobulawo. Tukusaba okeereko, okwate obudde sheekhe, bambi tolemererwa. Naye ng'ensasagge y'okubonaabona kw'obulamu agitegese. Oyo ye muntu si mwangu, era mugendeko kiki kitono. Naye ng'ekizibu ekisooka gwe kizibu. Ekyokubiri bantu. Ekyokusatu ye famire mwoli. Ekyokuna gye wawasa oba gye wafumbirwa. Bibe bizibu ebitwetoolodde mu duniya muno. N'olw'ensonga eyo twegendereze, tuli ffenna. N'olw'ensonga eyo al-isti'anatu billah ala sila. Mbagambye nti Oluganda luzibu. Okuluwangaaliramu n'omala omwaka n'okwata ogwokubiri nga tofunye bukuubagano n'abaŋŋanda zo, oba nga towulidde ensasagga eri mu famire kubayita mujje mutuulemu, gundi ne gundi bali bubi, baagala kwettaŋŋana, ng'ebyo tobiwulira, weebaze Allah. Kyova olaba batugambye wano al-isti'anatu billah ala sila, okusabanga Allah okuyambako okuyunga Oluganda. Sheekhe, omuntu asobola okukuleetera ekigambo mu famire nga kizibu, naga nkunoonyereza ebbanga ddene, naye ng'akunoonya bw'atyo mwannyoko oba muganda wo. N'omugaala era onfunye, naga bino bye njagala okukugamba njagala obitwale nga kikulu. Nkwegayiridde bitwale nga kikulu, ate kuuma ekyama. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mbadde ku nsonga eraga nti Oluganda luzibu nnyo, era okumanya luzibu tulina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala silatul akarib, atuyambengako buyambi okuyunga Oluganda. Bagambye nti omuntu asobola okuyiga nga muganda wo oba mwannyoko oba ssengawo oba taatawo naga nkunoonyereza ebbanga, kuuma ekyama ku bye ŋŋenda okukugamba.
muto ogundi akuloga, senga ogundi akutambulira. Era abamu batuuka n'okugamba okyalanga ewa gundi tolyanga emmere, ajja kuwa obutwa. Oluganda si luki? Si lwangu, luzibu. Lwetaaga kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kutuyambako. Ku ebyo n'omuntu wabiwulira bw'aba ayakamangu ayinza obutatuula nga yalinnye dda paka Kaseese. Kindese wano baŋŋambye ondoga, oluusi ono abikugambye ayagala kukutabula nani? Akati Oluganda luzibu, luzibu nnyo 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 nga gye nkomeza. Lwetaaga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutukwatirako. Mu mpisa endala ziteekeddwa okugoberera eddirira esembayo, twejjemu obwangalo bunani, twejjemu obumbejja n'obulangira n'ekyejo. Mulimu abantu ababeera mu famire nga bo baagala kubayamba buyambi all the time, ate ng'oli bw'atamuyamba anyiiga. Ne bamuyamba ku mukazi asooka, kale ekyo kiri fayini, ne haka ey'okubiri ajagala munyambeko, ey'okusatu ajagala munyambeko, paka ku y'okuna ye ayagala kumuyamba, buli kimu banyambeko. Ekyo kiba kyejo, nakwefuula wangalo bunani, nakwefuula mu mbejja. Okumanya abantu balina ekyejo n'okwagala obumbejja bw'abasukkako mu b'eŋŋanda zaabwe, buli kimu ayagala bamuwe. Ne bw'omuyita ku mukolo ayagala omupakire, wampise ku hakiika naye ojja kumpa ezindeeta n'ezinzizaayo. What is your role? Gwe roolo yo kiki? Kujja kulya buli? Weeteekemu. Mumbikidde naye sirina ssente, mumpe ezindeeta. Naye nga gwagamba oluusi muganda waafiiriddwa mwana, laba byamugamba, ombikidde naye sirina ssente, nteeraako ku ssimu mobile money nzije. Ojja oli watwale nti bw'obulawo okuziika tekuutambule, oba oli district card. Ebyo mu famire tubyejjemu. Baganda bwe baba n'emikolo gya nnaku gya ssanyu, yiiyo engeri yonna efunamu transport otuuke. So leka kaluubiriza ono akuyise, kubanga bw'onojja nga gwe weetaddemu amaanyi ajja kusanyuka. Leka ligwe kubamu akafaananyi. Muganda waafiiriddwa omwana n'akubikira, n'omugamba ombikidde naye sirina ssente, nteeraako ku mobile money nsobole okujja. Anaategeera atya nti olumirirwa wamu naye era ofaayo? Muganda wonaga tufumbiza omwana waffe, nomuga wampita naye sirina zindeeta, ojja kunteerako ezindeeta n'ezinziza. Ya Rabbi Mungu, kugagwa obeerenga mu famire osigazaamu ekintu eki, kulaba sowaani. Ekyo kye mbagambye twejjemu, ngalo bunani, obumbejja n'obulangira n'ekyejo. Waliwo abantu nga bo baamanyira mu famire kubawa buwi, ng'era gwe okaluubiriza baganda bo. Kubanga ddala mu butuufu njagala tubeere wamu, twegattire wamu ku nsonga eno. Bw'obanga ddala mu butuufu nga si bwangalo bunani na bumbejja bwe bukusumbuwa na bulangira, bw'oba oyagala haki ey'okubiri ekikkaluubiriza banno bakuyambeko oleete namba 3 kiki? Kubanga agugaba maanyi go n'amasanyu go. Kwasooka kitegeerekeka, kubanga obusiraamu butugamba alina obusobozi yakola ki? Kakati oyo ayagala bamukwatireko aleete namba 3. Ddala mu butuufu nga famire njagala nammwe mutuule mulowooze, omuntu ono gwe tuleetera namba 3, muganda waffe, muto waffe, biki ebigenda okuddirira afuta nga tumaze omuyambako? Omukyalo ono gwatuleetera anaamusobola?
awo ekyalibadde ekyamagezi kwe kumugaa nti mbutuufu muganda waffe tosobola hakki meka 3 koma kwezo zolina matira, kubanga omuntu yalibadde agamba bugambi baganda be mujja kumperekerako enkya tugenda Masaka mbayise ndeeta hakki namba 3 hakki namba 4 naye nanyigira abatamuyambyeko ku hakki eyokuna. Tulabanga olwo ebintu abantu bebakaluubirizamu ab'eŋŋanda zaabwe okujjako okubanonyaamu entondo kyo teyanyamba nga mubutuufu waliwo ebitasaana. Bino nja kubyogera mu mazima, abanyiiga banyiige naye nga gemaki ge mazima. Ebimu mulimba mukaluubiriza abantu ba famire yammwe, ebimu bibyo byekolereko nga ggwe. Waliwo ebisaananga n'ebitasaana. Kakyeto tukimanye nga tuli mu famire nti obwangalo bunani n'obumbejja n'obulangira, muganda wakuyite ku mukolo afumbiza mwana ate oyagala akupakire, muganda wafiiriddwa omwana nti atempereza transport nzije nziike, at least weewole ebbali alabe ng'otuuse age inaawoze timunaye nzize embeera yange ogimanyi, kale ajaga nti akale ddayo bulungi. Nireka kumulaga wano ku ntandikwa nti obutamuwa si wakujja. Omuntu akulabe kale ngo ozze agenda nabadde sobola butajja ku mukolo guno, zize nno ntambuza na bigere nzijidde mbiwagu. Omuntu ono ajja kuba ategeera n'ekyokukola n'oba tomugambye nti mpa, era jaga nti baaba gundi teekamu amafuta kanogulira mu mulamu waffe mu kyalo, kubanga ategedde embeera mwokola ki. Naye wano tonnaba nakutuuka wabula omulaga nti wonooba tompadde siri wakuziika. Naye ng'ate oluusi omuntu gw'olengeza mu buzibu obwo yalina mayiti wali abundebunde afiiriddwa ate anoonye n'ez'okukuweereza ojja oziike. Kigambo ekyo tukirowoozeeko era tukiwe ebirowoozo. Tubeera mu famire ebiseera ebimu nga ffe buzibu, nga bwe nagambye nti mu bizibu ebitwetoolodde gwe kizibu ekikola ki. Kati gwe tosobola kubanga toli kizibu, ne baganda bwe bakulaba yaga ono kizibu. Ate twejjemu embeera baganda baffe ab'eŋŋanda zaffe okutumanyi okubeera nga batumanyiiridde ku mbeera emu nga gwe olina okubika era oli olulaba essimu naga ani afudde, ng'era ye olukuba bw'ati ero inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nga ye oli olugiraba eba ebika oba okkuba mulanga. Ono agamba ki? Ero kitalo kitalo. Eyo embeera tujejjemu mu famire, abantu okukumanyiirira ku anga etya nti gwe obika, okuggyako nga baakulonda mu famire nti ono mu famire yaffe yabikanga, kubanga famire zibeera n'enkiiko si bwe kiri, babeera ne chairman, sekuritale, omuwanika, ow'amawulire. Naye olaba efamire y'ow'amawulire era beeramu n'essanyu nti ayinza okuba amawulire gampa gaaki ga ssanyu kiwaaye ettaka muzeeri yatulekera abayunula bayisaawo oluguudo batuwadde obukadde 800 nti kale enkya mwenna mujje mubeerewo mu kyalo ng'abasajja bayunula batuwa ssente. Naye gwe abantu okukumanyira nti oyo abika ati alina kizibu, kintu ekyo kikyamu. Bantu bajja n'okuddukako oli alema oggyikwanaga n'akiwulira mu mulala kanindeko omulala naye ankubire ntegerekese kuba mulimu abantu nga mu famire bakulaba oli ne bw'aba akule naga mulinda atuuke tulabe, naye nzija jjajja si ya ssanyu aba yakatuuka bwe pa bane okufa mukutegedde. Allah atusaasire atulongoseze Oluganda. Olwaleero saagala kusukkaawo, katukomyawo
mbadde nnyinnyonnyola al adabu wassuluk, empisa n'embeera zetuteekeddwa okweyisaamu eri abaki ab'eŋŋanda zaffe. Mbadde nakwogerako ebintu bisatu wenja okutandikira omulundi gwendidda wano wendiba nkyali mulamu nga nammwe mukyaliwo, era tusaba Allah tugirewo embeera etugaana okukuŋŋaana bwe tuti, kubanga ensi gyeraga mbiwulira, ekonome yatukubadde ekigo, buli omu agezaako kusituka. Era wano wenjagala okusabira abantu ba famire tubeere n'ekisa eri ab'eŋŋanda zaffe, abalina mukwatire ku batalina, ate nammwe abatalina muganda we wakunnyonnyola nti sirina, manya nti takumye bumi, takola ki nga naawe bw'otalina ayinza okuba naye talina. Waliwo ebizibu ebitugwako mu famire nga bya emergency, n'okubira muganda we essimu nga mubutuufu kya emergency, ng'ekiseera ekyo takola ki talina. Kyala wange mututta okumuzaala, bansabye miliyoni 3, bamulongooseza bulongoose, funirayo akakadde. Gano naga muganda wange kigambo ky'oŋŋambye essaawa zino nga sirina, tonyiiga. Ebintu bya emergency mu famire temunyiigira baganda bammwe, kubanga naye aba takyetegekedde nga naawe wekikuguddeko nnyini kyo n'oba nga tolina naye takola ki. Kati tusiime embeera eno gye tuli mu nzibu. Munno bw'agamba nti sirina, leka gga nti annyimye. Oyo alina ssente, alina ssente naye agaanye, alina ssente ziruwa? Olabanga ne gavumenti etuuka negamba naye tulemereddwa, kati tulina kwewola mu bazungu. Gavumenti nega ssente zibuze, ate butya abantu akati baganda bye bakunnyonnyola nti tebalina, kkiriza nti tebakola ki tebalina, naddala ebintu ebigwa obugwi. Funye ekizibu kinene. Oluusi muganda wo la kaddala lansaba Allah bitutaase, bamukwatidde mbuzi bw'emisango, bamukutaawo, baagala miliyoni 2 mu bwangu baleme omutwala mu kooti, ne bakubakuba. Wallahi nga gwe bakubira banaye ndi mukalu, banaye munsanze tebannansasula, sirina kalika kunyiiga. N'ova mu kaduukulu n'okolima n'obaga nti mwanjagaliza kufa, ne bansiba wiiki nnamba nga temwina kye mukoze nawo, baali tebalina. Waliwo ebizibu ebigwawo basiraamu mu famire, ng'okubira munno ng'essaawa eyo takirina. Bannaye gundi obutamutwala mu kkomera beetaaga miliyoni 2, miliyoni 1, ne bakubira leeta ya 5, leeta nga tolina. Omuntu asobola okubeera awo waali nga talina, ayinamu zaakulya, ayinamu zimuzza waka, nga we mumukubiridde talina. Mumulowolereze ekirungi, so si kumwogerera aganye buganye. Abakubanga mwana wa nnyina teyali zitodde, naye n'ova mu kkomera n'otandika okukyankalanya famire. Ero navaayo naye bye wakola byonna nabiwulira. Wali onjagaliza kkomera, naye alhamdulillah nvuddeyo siiba bulungi, nodda ku ssengaawo, kubanga onaakubeerako bambi oluusi atambuze empabaganda agatukubidde baganda bo bonna, gundi tumukubidde naye buli gwe tukubidde agaitalina. Kati oluva mu kkomera z'essimu zasookerako, elo nvuddeyo, wadde kye wali onjagaliza tekituukiridde. Ebyo yogera byaki? Omuntu basobola omukubira essimu nga talina. Kigambo sirina mukitegedde, kitugwako nga tetulina, wallahi nga tolina, nga naawe tolina, olina kukwata bisubi. Nyeri kagamba ne batanyamba, baali banjagaliza, abakubanga mwana wa nnyina, mwana wa kitaawe teyali tudde ssente. Waliyo abantu abatuyamba nga sina baana ba maama baffe, nga sina ba kitaffe, naye nga batubeereddewo nnyo era babeerawo nnyo eri obulamu bwaffe mu famire. Abo gye bali, buli omu akimanyi. Gwe buli akuyambe mwana wa nnyoko na kitaawo. Waliyo omuntu akuyamba nga oluganda lwe, naye olw'okuba ali mu famire muganda wo, wallahi n'akuyamba, n'asomesa n'abaana bo, n'akusomesa, n'akuyamba mu kino, nga maama wo si yamuzaala era taata wo si yamuzaala.
kati leka kusuubira mbu tebakuyambye olw'okuba nti maama wo si yakuzaala. Muntu asobola okuba nga ekiseera ekyo takola ki? Wallahi buli omu alina ebizibu, buli omu alina ebiki, tukakase nti buli omu alina ebizibu. Niwe olabanga munno takuyambye mu kizibu, wabula gwe bategeezezza ekizibu, beera ne munno mu kumuwa amaki, mukumeekume, muge katugezeeko, gumiikiriza, inshallah katunoonye, katusabe. Naye nze muganda wange munnaye nga bondaba sirina wadde 10. Naye kanjogereko ne gundi, katukuweereza edduwa. Lekaga nti edduwa zammwe tezikola. Munno n'abeera mukomera n'omusabira busabizi dduwa, eba kubanga gwe gwe baasiba. Edduwa ejja omuntu mukomera. Ebyo byonna tubirina mu famire gyebiri, muyammwe n'ezaffe. Kuba ffe n'ebizibu bye tukaaba bye bimu. Kiringa ebizibu by'amaka, abantu basirika busirisi, naye bye bimu. Bye bimu. Abakazi be bakompleinga bye bimu, owange byakompleinga bye bibyo. Bisingangana busingaganye. Ebizibu ebiri mu famire bye bimu, same problems, same issues. N'ebiri mu famire bye byo. Ono alogo ono tamwagala, bano bayombagana, ebya kibanja bye bitusumbuwa. Ngambo ono yatambuze ekigambo, ono yagize, ono mukodo, bye bitusumbuwa. Akati wano mu bizibu ebitusumbuwa mu maka, wanani asukka ekyobukodo mu basajja. Naye nga bakyala baffe batandise kujja ano ne batandika okuga nti ngambira ku musajja oyo bukyampasa yakoma ku mahale. N'owange n'agamba ngambira ku oyo. Omanyi abakyala kyekisembayo mbate, abakyala gwe tosobola kumanya bizibu biri mukyala wange bya complaining. Owange bw'aba complaining ate tajja kuŋŋamba, atajja gamba muki? Kaakati n'owooli omulala atajja gamba nze gamba ku seeka munno. Seeka munno mugambe. Ebyo byasomesa. Senga asookera waka. Akati gwe leka kusuubira nti olw'okuba oli mukyala w'oli azze n'agamba ku seeka munno, nti gwe wo tagenda waabaseeka baki? N'owo agenda. Nanga mugambeko. Mugambeko aleme kwefuula nnabbi. Kati ffenna ebizibu tubikola ki? Tubyenkanya. Omuntu bw'aba complaininga kino mukiyige. Omuntu bw'aba complaining ng'ayagala okumbuulira obuzibu bwa seeka munnange, tayogera bwange. Ambuulira bwa seeka mulala, kubanga ayogera nange. Seeka munno oyo mulaba, ekyali egindi, ekyali egi, alina kino, alina kiri. Akati nange omulala ate bw'asanga oli ate amubuulira buki? Akati byo abantu bye tutamanyi. Ogenda n'osuubira nti bakubuulira obuzibu bw'abantu nti gwe oli 100. You are not 100. Toli perfect. Kati naawe ate abalala bakomplainingako awaki? Awalala. Yeyo embeera y'abantu. Bw'obeera naye wano akubuulira bizibu bya munne, kati ate n'oli ajja mubuulira bibyo. Kale kye mbagambye nti ebizibu tubyenkanya. Bisingagana buki? Busingaganyi, naye ng'ebizibu ebiri mu maka ne mu famire, same problems, same issues. We are equally. Ffenna tuli twenkana. Buli omu asingako buki? Businzi. Naye emitawaana gye gimu. Ogenda okulanga abakyala bajja bagamba tugambire ku basajja obutanaaba banaabeko, naye nga n'owakaaba aga nti ng'asanga gandi obuzibu bwa seeka butanaaba. Bwe bityo akati gwe gakusuubira nti bakubuulira ebizibu by'abantu nti gwe oli perfect. Era olwo gwe nagamba naye mugaa tolowooza nti abantu abakuleetera wano ebizibu ne bagaa gundi ali kino gundi muzibu nnyo nti gwe tebakwogerako, naawe kennyini bakwogerako. Era olwo gwe nagaa nti w'omaliriza tujja kusinkana babiri nkubuulire be bakwogerako. Ne mubuulira ebintu ebi n'agamba dde sikimanyi, n'akwata bw'ati ku mutwe. Ne mugaa ate gundi eyakiŋŋamba ne gundi ne gundi ne gundi. Oli kizibu. Yasirika. Okuva olwo bw'owuliranga ebizibu by'abantu bye boogerako leka kusanyuka.
nti gwe oli perfect naawe bakwogerako abalala bakomplaininga kuki kugwe kuba kati woofiisi ezimu zigenda ne zitulimbalimba nti buli ajja akubuulira ekizibu gundi oyo ali kino gundi oyo ali kino abantu bebakwogerako wootali bisinga ne bebakuleetera gwe bebakubuulira ebyabalala kati twegendereze ebizibu tubyenkanya problemu zikwatagana tegerekisi zisingana buki bisinziganya saba allah atusinkanye omulundi ogujja subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuze tuwali kibuuzo tusaale waliwo alina ekibuuzo kyonna tumaliriza naam waalaikum salaam warahmatullah shariya erina embeera gye yateekawo omuntu akutula oluganda tewali okujjako nga weekutula ku muntu olwa shiriki ate era omala mumubuulirira muganda wavudde mu ddiini omukyawa lwekyo n'omwekutulako lwekyo kubanga afuuse mu rutadi ate era n'osigala ng'omusabira akole ki akomewo so si bino namusaba ssente n'atanyamba oyo namutalillah mulinze kwakhira abantu bakutulawo enganda n'owulira aga nti oyo namuta oyo muganda wange mukulu wange naye namwenenya n'omubuuza yakukola ki teyanziruukirira mu kizibu senga bwatyo allah naffe bwatukutulawo twalisigaddewa tegerekisi naam waalaikum salaam warahmatullah eyava mu busiraamu obwedda bye mbagamba ebyo oluganda kyekikulu oluvannyuma lw'eddiini yo abooluganda lwono baluwa batwale mayiti era omuntu bwafa basooka kubuuza baki abooluganda lwe bagamba ki bamuziikawa era famire nga yatudde bweti kati ffe temutulaba ffe ab'endiga famire yaffe mwe tuva erina management eri very very strong eriko akakiiko ak'abamasheekhe eriko akakiiko ak'abakulira ekika eriko ensawo eyaki tomala gayitawo bintu byo buli kimu bakikolera ku mutendera ne bw'oba ofo nnyo otya tosobola kuyisa wookoma kuba baginyweza bati bamuzeeyo baffe abo allah abalungamira abasaasire tomala gagizanyiramu nti waliwo omukolo ozze okwata omuzindaalo ogubake nti olw'okuba tufiiriddwa ow'ettwale yakulembera mayiti famire weeri n'enkiiko zaayo ewaffe bwe kiri sibagambye nti mugoba ab'ettwale ewammwe yagala munfune bulungi ntegerekisi naye mbabuulira yaffe tumuwa respekiti ye naye nkutegeera emitendera bwe gikola ki bwe gitambula tomala galeetawo bintu byo fa naye mulimu wano famire eziri disorganized nga n'atalina gundi akuba olukiiko lw'ekika naga mwenna mbayita n'ateeka n'ebirango ku leediyo abafamire yagindi ng'ennaku z'omwezi bwegiti tukuŋŋaane waliwo ensonga nnene temubulayo abazzukulu n'abaana era oli n'abuuza oyo ayita atuyita ngaani kati kyembagambye nti ekika kiki kikulu bw'ofa bajja kubuuza famire mulinde kyegamba era famire ndowooza nga yasazeewo tolaba wano oluusi oli musaaze wa wano ku supreme nti oba bakutwala nkoowe bakutwala wa famire nejja negaa temumutwala tebakutwala era basooka jiwuliza gye basooka okusaba ne bagigonza ne bagamba mulimu omusajja wa mutawaana ekiraamo ky'omusajja akizanyiramu musooke mumuzza ebbali
musajja yagamba nkoowe naye muzeeyi wa akalubye. Oyo muzeeyi gwe mulina okusooka okukakanya. Nemugasebo muzeeyi kkiriza obusiraamu bugamba bwe buti. Busiraamu famire kikulu era bagiwuliriza. Naye bw'otagawo no nze imaamu we nsazeewo. Sooka ogonze eki famire. Kaddala muli mu famire abantu abataagala abataasomerako ddala bo nga batwala ekintu eki. Ffe bazzukulu ba Mwamba wano. Olayinza n'okubuuza omuyita otya nti ndi imaamu we kuva ddi? Ekyokka n'akusirisa. Kati famire kintu kiki kikulu. Era kyova olaba oli wakuleetera ekiraamu n'akikuwa muge nti ne famire yo waliwo akirinako. Bamanye bafuneyo wa famire ali ku baakinga emabega. Naye tomala gazannya nti olw'okuba famire kintu kikulu. Tutwale famire zaffe ng'ensonga eki enkulu. Kadde waffe n'onsonyiwa Seeka, mbadde simanyi nti obweddawo oli Seeka Abutwahi sebo kankomene wano kenkulengedde. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.